Abagoba ba bodaboda ku stage y'e Kawuku mu ggombolola y'e Katabi mu division y'e Wakiso bayiye okulonda kw'abakulembeze baabwe oluvannyuma lw'oludda olumu okusigala nga si lumativu n'ebivudde mu kulonda. Akalulu kabadde ka kusimba mugongo ng'embiranye ebadde wakati wa ssentebe abaddeko David Mulondo ne Ronald Kalyango abadde yeegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe ng'evudde mu kulonda biraga nti Mulondo afunye obululu 55 ate Kalyango n'afuna obululu 59. kulangira nayiseemu ekyamaani aliko yakyaliko tanalangirira Kino kye kiviiriddeko obutali mumativu era ne bagana okulonda obukiiko bw'abakulembeze abalala nga bagamba nti wabaddewo ebitagenze bulungi mu kulonda kw'abassentebe. Nabyemu ekibadde ekitali kya bwenkanya batandise okubala obululu ng'abantu tebanaba kufiiringa mu layini era abantu abamu tebabalibbwa. Ogatta omuwendo gw'abantu abali mu register n'omuwendo gw'abantu abalondeddwa kitegeeza abantu abamu tebazze mu layini. Lwaki tebazze mu layini ate nga balina okulonda? Mulondo nga ssentebe abaddeko n'abawagizi be balina bye balambuludde. Obukulembeze tuteekeko obukulembeze obupya. Tutuuse wano mu kulonda wabeerawo ebitagenze bulungi okusa ku kubanga nze tubadde tuli mu layini tebatukkiriza kutunula mabega naye ababaddewo nga babala balaze nti sayidi emu waliwo abagenze ku layini nga bava mu maaso nga badde emabega kitegeeza ne babala emirundi eba ebiri. Obululu baŋŋambye 55 munange namugamba nti afunye obululu 59. Kakati ekiriwo amemba ne beekalakaasa ne bagamba nti akalulu kakoze eki bakabye ne bagamba ateeketeeke kuddamu okulonda. Kakati ze nange okusiza bamemba kyebasazeewo so kigaana kubanga be balabyeyo nze ate ye Kalyango abadde awangudde n'abawagizi be basigadde bawaga nti ne we banaddamu akalulu obuwanguzi buli ku ludda lwabwe. Nze chairman alondeddwa olwaleero naye akalulu bambadde kulubye bitambulemu mpola obadde kyalina okwekwatira tugenda kuddamu okulonda kuddayo okulonda kiki ekiganye wali okulonda singa amateeka amateeka ogasinga ogenda kukolera okusinziira ku ssemateeka waabwe ekisanja ky'abakulembeze kiggwako oluvannyuma lw'emyaka 4 era okulonda bakongezezaayo okutuusa ng'abalonzi bamaze okwetereeza. Yudaya Namyalo yakusakidde guli ino Club Kid TV.